mukama wange ekyokusatu mukulu Mathias Mpuuga kyeyaleese era nga njagala nakyo kikubaganyeko ebirowoozo nti introduce a second tier of parliament with 39 MPs from the original 39 districts of Uganda. Kadde mu Uganda ko wetwaliri mu ntandikwa district ziri 39 zene wazasubira primary batero tuuliza district ziri meka zali ziyatani mukaaga kyemego wasome rusi zali zitandika zali kikumi ekyo era boddayo wali bwe nagambye ebyamutesa n'obote 2 years back nalaba pastor Moses Solomon malenga nyonyola akalulu ko mu kinana obote yaddiranga ebitundu gyatalina buwagizi kati nga wano mu Buganda nga ki district akisala kinene okitegeera kati ate eri gyalina obuwagizi nga busalanga bungi kibakitegeeza balina political stands ez'enjawulo jukira eri akalulu bakalangiriranga bwe bati tebagamba nti gondi afunye bwe buti basomanga linya za district kati gwe ngowulira district nga nyengi ajumani obote moyo obote kati nga basoma Masaka nti Kawanga semwogerera wangudde naye nga tebalaga figures okitegeera kati gwe mulizo gamba gundi awangudde Masaka yokka naye nga bwoba ogenze ku population yeri gye bakutudde already bali bali mu 100 bano bali mitwalo na mitwalo ate ne batekawo n'ekiragiro nti radio Uganda yinokola ki okulangirira akalulu ne bakubba emizingo okumala eddakiika nga 15 so that abantu tebakola ki tebaleetawo kayosi eyategeera bye twetaaga Ssenyonga gwe mulonzi gwe mulodi akabonero buwanguzi akabonero World Cup era ekikopo kye kyaffe ekibuga okugenda ku feezi empya kiba kyetaagamu eyo feezi empya ku bwa Lord Mayor londa Ssenyonga Moses